Segona nedda sebo si baganda bange kale muganda wa Mpuuga gwani nze isimo Lubega babedde ngabe nyesi buli wangabe nti muganda ngawe wangamba mbo si buli sali nti abawanji si buli wangabe nti muganda obulamu bugamba ki obulamu bwe butyo yebale kale kati nno tutandikiddewo teri nnyo kulwawo Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga yavuddemu mukuvaamu abantu bangi batandise okwogera ebigambo bingi addukuse alwaki ava mu ggwanga lwaki afuluma abo si bantu aboogera ebyo omu ku bayogedde ebyo nalabye Simon Muyanga Lutaaya ekyo munne ekisiru kigwagwa Simon Muyanga Lutaaya ekikwano kyange kinansonyiwa nenakyo kyawunga senior journalist tekikyalina magezi muyanji onosonyiwa ndudde naawe Muyanga Lutaaya noyo ekisiru kigwagwa ne kabaka yakiwa obwassa teyakyeteekako bweteesi yasinzira ku ki yakiwa obwassa yali akibuwadde ne muna ekiwunze tekitegeera butegeezi ekyo ekisajja kiyivu nze kati bw'osanga abatali bayivu tebannuma nekimuwanga kiyivu veterinary journalist kiyivu nekiwedde emirimu nange nakirabye naye nga obwekisajja bwavu bwekisudde eddalo Kyagulanyi alese abaana bani nga babasibye tekitegeera wulidde kati ekyo ekisajja tekitegeera abeere mwami Museveni olutalo yalulwana ali mu exile ne famire ye mwami Museveni yabeeranga Sweden na Tanzania abeere Yusufu Lule omwana w'ekibibi twafunako president mwana w'ekibibi olutalo yalulwana ali mu America na Tanzania ng'aweereza buweereza abeere Binayisa olutalo yalulwana ali mu America na Tanzania nga mu America akola na bwalooya Binayisa ali senior counsel kyebava bamutuma sichu yasoma amateeka n'ageebakamu n'agakuguka nadda ne mukati nono Dr. Agre Kingi yadde yatuusa kuva mu bulamu bwasi abadde alwanira bweru kati kimuyanja nze Bobi Wine aba butagenda bweru mbadde nja kwesikamu gwomukuba muwagira afulume exactly lwaki omuntu yenna anaali obukulembeze asooka nadduka mu ggwanga tebakulabangaawo mutiitiri nedda ssebo ebyo bizolozolo biweewe bidoli abo nabyafuze bagundiivu bizolozolo biweewe bidoli oyo Simon Muyanja yasanga mu byabufuzi abadde pulizenta ku CBS anaavawo n'agenda ku NBS nekwawo n'agenda ebusogero ajja azunganga mizozi yakomawo kaawo ku Baba TV emabega kaawo kati obwavu bulumye omusajja oyo kati YouTuber obwavu bulumye Simon Muyanja kati bwe bumuzuuza bwe bumwogeza ebyo tayambalangako t-shirt kiyero shati n'okuvuganya avuganyiza mu kalulu akawedde kati oyo omusiru bwatyo atali dependable yasooka mu DP najja mu FDC avudde mu FDC ayingidde movement kati azunga buzunzi by the way mu kalulu akakano ketumaliriza Muyanja oyo yaliko Muyanga aliko TV emugi yajja najja ne sente zebadde bagaba mu kalulu bakala bakatambira buzezino zirode katugaba mu kalulu ezafiseewo mubazi baba bagabe mu bagabira kati omusiru ng'oyo wolukumiruko ebando y'olukumiruko Muyanja nsonyiwa badde na mukwano gwe n'oli kisiru kigwagwa tokyalina magezi Simon Muyanga Lutaaya senior journalist abadde mukwano gwange n'ekisiru kigwagwa kiweewe agamani Kyagulanyi sipaga agisse talina amagezi tategeera kati abadde ayagala akole ki mbw abeerewo abamutte oba bamusibe oyinga akubuuziza watiza ebyobufuzi omanyi kyoddamu ebyobufuzi kitegeeza kusiba kutta obuyinza bukwate bulemere kali mu process y'okukwata n'obulemera waliwo bw'osiba waliwo bw'otta waliwo bw'ofulumya eggwanga waliwo bw'ogaggawaza waliwo bw'oyavuwaza kati mwemu Museveni yenna bagaggawaza nga n'okwogera bino ayagala kukulumba akuba amasasi gwe kyokka byetwogera bino bonna batwagala waliwo abaagala nga bwe twogera bino baagala kusesema tubalinyira mugaati waliwo olyanga nti bakimukubaawo wennyini ate wetujja esente waliwo n'abannumba ne banga nerewakubye nnyo awendya kuba mpola mpola
awendya we wali baganda bo kati Muyanga yabadde ayagala Muyanga ne banne ne group yabadde bagala Kyagulanyi ekyo political failure kisiwalire muri kosa wangula ko wantu nze neevuma sisobola kunenya kabaka wa Buganda kabaka tebamunenya naye sakibadde kisoboka kabaka n'osiima naye tekitiibwa ekyo nakijjayo kabaka asiime ekiba kiyagalira kiveeyo akimugjeku naye yali akoze kyo mu ekitiibwa ekyo simanyira kabaka asinziira tomanyi Muyanja nga CBS eggulwawo beba bapulezidenti abaasooka yayogera nnyo olusoga ku 89 katonyeze 2 kabaka wasinziiraawo simanyi siri mwogezi wa kabaka wa Buganda ne nze kyemmanyi bwe baggulawo CBS ffe twasookako gikubako amasimu ng'etandika eri mu 9 emeka oba wano ng'etandika kati bweggulwawo kabaka n'aga nti n'abasoga nabo bantu bange era Buganda etambula n'obusoga Muyanga be batandika okuweereza era yaweereza bulungi nnyo lwakwesiruwaza nnaku zino bino ebyokugenda mu byobufuzi ate ekirooto akijjawa ng'obwavu bumulumye omanyi bapulezidenta tebaba na ssente ng'obwavu bumulumye ate oyo musiru yavuganyako ku FDC n'agwa ne bamuwaabira naye sengera yasigala ku FDC najja azunga buzunzi n'ayingira NRM ye yasembye weyavuganyiza yeyasembye yabadde tikiti ye NRM oba yagwa akamyufu era yakagwa tebamuwa tikiti era ng'omusiru bwabeera najja independent ekyo kisajja limu kyakaabako ne tukisonderako ne ssente nga bakitwala okisiba zijukira bakabiri abiri mugungawe zijukira oba yali ano ya milioni 2 oli yamuvuganya eyamuwangula ziyasaba zijukira n'amaziga ge yatukulukusa otamba emirundi ng'afudde bali wangubidde nga sina mmotoka naye ayikati isima musajja alina emmotoka singa akubira isima nali kiwadde naye kati ate siyasobola kiwa kuba kyasiruwadde era nze senga kyankubira ne kiŋŋamba isima mpa ku mmotoka naye nja gikiwa mu buseera ebyo naye kati si kyasobola ebyo ebisu tulina biraga bantu mu Kyagulanyi alese abaana abandi nga bali mu makomera yadduse yekiwezezza emyaka emeka kiyinza okuba nga n'emyaka egitegeera ekinagiweza balina kubategeerera naye kisajja kikulu n'ekyo kikulu Muyanga toya musajja kigenda mu 6 ateekwa kuba nga yagaana bugaanye kutegeera takyategedde kati kubanga ekyo nakyo kya bulijjo okugaana okutegeera oyinza emyaka ogituukamu oba okutuukawo olina otegeerera n'ogamba ebyo ebisajja twaganye balabenya ku ntaana zaabwe abantu bagende nti wano wewebase abeere Sir Edward Muteesa yava mu buwaŋŋanguse Sir Edward Muteesa yava mu buwaŋŋanguse Abangereza bajja ne bamuwamba ne bamutwala mu Bungereza n'abeera mu buwaŋŋanguse abantu ne bazira emmere Abaganda ne bagaana okusalako enviiri Abaganda ne bagaana okwepiikya okimanyi bagaana n'okwepiikya nga lwa Sir Edward Muteesa Abaganda bayigira nnyo kabaka butabeera mu nsi era Buganda senga yeesinga abantu mu nsi yonna Abaganda baagaana okusala enviiri baagaana okusala ebirevu baagaana okwepiikya tegeeza Abaganda tebaazaala mu biseera nga banyiivu lwa kabaka waabwe kabeere kabaka Ronald Mwenda Muteesa okujja okulya engoma era yava mu buwaŋŋanguse kati yali muwaŋŋanguse naye yava Bungereza yali asoma kati ekyo kimuyanja bwe kivuma ekidoli ngoga isima yayitiridde kidoli oba osusse kyekisaana bwekinsinga ebyamawulire nze mawulire sinamuwadde certificate naye ogamanyi ngamanyi sinamuwadde diploma nekirinamu certificate ne diploma kyagamba alina ne masters alina ne diguli namba musajja oyo muyivu kati kiyivu kisiru kigwagwa era y'omu ku basoga be balina abayivu mu Kampala kisiru kigwagwa kinnumye nga n'essimu yakyo njirina mu simu yange olina essimu ya Muyanga njirina wano
musajja we kitegeeza kibadde kisajja kyange nesiri ku musiru mugwagwa akatabiko akalabe bulungi nakalabye kati yabadde agakyagulanya akola ati kubana kyannemye okutegeera kyagulanya aveeyo agambe nti zuuno bamukwate kati ebyo ebisajja ffe n'obusiraamu tebukukkiriza kwewaayo mu balabe bo oyo obusiraamu kyeba abasajja abasiraamu balwana paka kufiira kati nze Mungu ansonyiwa ndi mulwadde wa lusa era sisiibye ndi mulwadde wa lusa zimpisa bubi zintwala zokumala eddakiika bwe kyenga siridde musangafu n'obusamu tebunzikiriza nti kubanga oyagala nnyo katonda wette era nze nyonya ebintu byakusiwulula bantu obusiraamu bwagala mulamu ne katonda ayagala mulamu osobola okumuweereza era nze etteeka liŋŋamba shaliye ŋŋamba gwatasiibye sibuulula buli musiibi era buli kasente kenfuna nsibuulula buli musiibi era sambadde ne sente badde njagala kiro nga 3 ebyomuceere oba 5 ngende ngabagaba ku mizikiti ngabagaba ku bazeeyi naye biki ebyandibadde ku Kyagulanyi singa teyatolose eggwanga biki ebyandibadde abadde mufu singa teyavuddewo abadde mufu bano abasajja bakaaye bakambwe abadde mufu abasajja bakambwe abadde mufu oba musibe nga bamuse batya gwolaba omuwala abadde ali ku intaani yabadde eggulu mu kkooti n'afulumya emisango gye bagudde ku Kyagulanyi ne kakati ali munda ono yasomodde fayiro kati biki ebyo byonna bimuyanja tebikiraba omuwala ali ku intaani mu kyoli oba yakeraani namulabye omuwala w'eggulu yeggulesi ali ku intaani yasomodde ebyama yerabe fayiro etudde fayiro yano kiki ogyekebejja ng'erimu Kyagulanyi bamutaddeko ebisango omuwala najja n'abiraga ensi omuwala musibe ate ne gyali teryamanyiiyo doondi zazze ne zimukwata olabe embwa egoba ow'ekibandi ow'ekiwempe ng'ogyozunga kati ebimuyanja bisaana ne bifa omuntu nalaba ku ntaanya zaayo nagajja ekisajja kyali kisiru nnyo nabadde naba mukwano gwange Matiya bamuyita Matiya Kyowolotodde gagamba nti naye yabadde ayogera ku muyanja oyo obusirusiru levo gye butuuseeko n'agamba nti Kyagulanyi oyo golaba bano abasajja bakambuwadde badde basobola okusetingawo akabenje nti bagenza okulaba omuntu abadde mu kabenje abadde Kyagulanyi kati maze kwogera nyo maze kiŋŋamba naye bano abasajja bakaaye nti basobola okubaawo bwe bakubya amasasi ne bagamba bannaye wabaddewo obuteemu obubadde mu kitundu kino naye mubafudde mubadde mune Kyagulanyi nti abo bayinza okuba nga bali ku nnyanja bavuba balaba omulambo ogujja guseeyeeyo bagenda nti omulambo guno gonya yagulidde bagenda oga nga Kyagulanyi nti abasajja bakambwe balina buli sitayiro yonna gwolaba abasajja bakyusizza mu security bakyusizza buli muntu n'abalala basibe badipisi baali ane bano mbwe abamukuuma mu kalulu baabo babagobye ne mu poliisi abamu babagobye mu poliisi abamu babateeka nnyala abamu bali munda ayitawa yayitawa ayogera bikinga mulinaye ndio omusango teguba oba tobawaayiriza abasajja abantu basobola okumanya kyagwe ebina byayogeranga ate basobola omusajja yayogeranga ebimu ng'abikola mu nnyumba y'ekiro ku ssimu kati emuga nti ebyo ebisajja bimuyanga lutaaya kisooka ne kifa obwavu bulumya ekisajja ekyo bwavu bumusumbuwa ate no yawanisa ebipande ayagala kati palamenti ya East Africa muyanga ng'ani agimuwa ku busiru bwobwo mbwayala kika ya Uganda mu East Africa ng'agala kutwalayo obusiru bwe era bwagenda otwala ng'ani agimuwa nze n'essimu ye ino mbadde njina ngenda gisangulamu sibaza simu z'abasiru omuze Museveni yagenda omutwala kuba pulezidenti yateekako omukono gwabo anti amutono naye nze n'essimu ye ngenda gijjamu gireko omuntu omanya oyinza okumukubiraawo nga mwebaza ki nze ndiringa n'abasiru agenda mu East Africa era kakati ayagala pulezidenti amubeereremu esimu y'ogiraba ogirina Simon Muyanga yasambya 09 ogirina bannange musajja wo kisiru kigwogwa tekirina magezi obwavu bulumya ekisajja ekyo oba kirina bizibu bingi
tawangula mu kalulu konna. Kasanga abeerawo. Y'omu kwasajja bakyasiza okwesimbawo ennyo oba teyesimbyewo nnyo kiri awo. Teyesimbyewo nnyo ne buli lwajjayo omutwe bakuba mukube. Buli kwesimbawo kwavuganyaamu takuwangula. Takuwangula. So, Kyagulanyi kati ate waliwo era emmombe endala gye nalabye ng'egamba nti Kyagulanyi okukwata obukulembeze n'abuwa Dr. Nazedriga ate nakyo yatidde balubongo oyo okububba yatidde Bassenyonyi. Naye ate Nazedriga ye vice president. Ati bwe mbiyita ebidoli nga muŋŋamba ovuma nnyo. Kati Kyagulanyi abakwata bukulembeze n'abuwa Ssenyonyi olaba bwasosola bwabuuka amadaala lwaki yabuwadde vice we. Ate nga vice yabeera namba 2. Naye oba ovuddewo gwobolekera. Ate ebyo ebidoli gavumenti yebituma. Mugende mwogere kino. Era yatumye ekyo muyanga. Babas government yebatuma bali ku peloolo. Mugende mwogere kino. Lwaki babuwadde Lubongo lwaki babuwadde Ssenyonyi. Nange naye kati logically oleke vice president ate owomuwandiisi n'abantu bennyini bakuba ekibiina mu mbuga z'amateeka nga togobedde ebitendera vice president wani actually vice president bonna we bali ababiri oyo omukyala waali n'oweno mu Bwanyankole waali okujjako ono omusibe ani muwanga tutaye musibe naye kati tosobola kubuuka bano ababiri abaliwo ate n'ogenda ku sekretary general. Kati ebyo ebidoli era gavumenti yebituma. Ate muli ebisiro bigwagwa tebisoboka nti bani kino kimutumye nga tekisoboka. Bo buli mulimu agwambala. Tekuliiko nti kati yebituma mugende mwogere bino mubagambe kino. So okubomba kwa Bobi Wine struggle yenzo kufunamu yenyo n'amaanyi ijja kufunamu enti tuga kusooka kufunamu ssente ekisooka yagenze tukuŋŋaanyiza bugagga opposition tetali mu ggwanga tugagga bufuna Museveni yabeeranga mu Sweden nga ssente zonna zisookebwa kwa Museveni Sweden yazijjanga Sweden n'azireeta kyogera kituufu kubanga bagamba ne bambabazi bano babeeranga Kenya eyo gye basaposalingira ku lutalo nga balina ssente empya n'enkadde babeeranga Kenya. Mbabazi ne kaakati akyali mugagga naye yabeeranga Kenya. Kati ebyokulwanyisa bituukira ku bo bo ne babiweereza ebweru. Kati Kyagulanyi bw'afuluma n'agenda ebweru tuba tulina omukisa mungi okufuna ssente mu struggle. Kizaki kiri ebweru byo tebasobola muttirayo abasajja bano nga bakambwe. Naye Kyagulanyi gweyita omwangu abadde mu ggwanga tebamulaba emyezi egi nga tebamulaba ate yakooye bukooyi yabadde asobola kubeerawo n'omwaka nga tebamulaba bandimulabye Kimbu oyagala nawe nkuvume ate onvuma andi ze ndowooza ndi balina intelligence eyawa era batugambye nti wano mu kyondo kino ekya East Africa Uganda yesinga intelligence n'abaserikale abagezi. Kyagulanyi yagimenyeewo era bajja kumanya emyaka 10 nga tebazze okwasama n'ekyo nti tebalina intelligence yaffe ekola. Kyagulanyi abadde ebbanga nanga mu Uganda mwanyi naye nga bateebereza buteebereza oba yafuluma oba yadda wano oba yadda wano. Juzi naliko ebutambala twali tufiiriddwa oyo omwana wa sisita wange Mungu amulamuze ekisa badde bamuyita Namakula kati nva okuziika wa taata wuuli owa mukoddomi wange muba olugava ekibibi nga Lodi Buloka zitandikira Mpigi kwekebera buli motoka paka Busega ngaza military naye nga bakebera bakusangako gagozi ozijjako masiki ogijjako ng'olwo banoonya ki Kyagulanyi enkofiira ogijjako bwe batunula bwe bati ne bagagenda. Naye lwe yasookera ddala okugira lwe yagenda eggombe lwe yalabikira ku malalo gewa kitaawe bakola Lodi Buloka kugomba kwennyini ku luguudo lwennyini olw'eggombe ate bwe kuli abasirikale abamugamba yitawo bakola Lodi Buloka bayaze Lodi Buloka eve Masaka mwennyini ate abamulaba nga yitawo era yabeebazizza nnyo abamukuumi abadde nga bamulaba n'abasirikale nabo yabeebazizza nnyo n'abapoliisi tekibaddemu bokawuka twebazizza n'abapoliisi babaddemu struggle nabo bajinga munenga bajingidde mu side ze katolo banyini nsibo bakibala batya
era gavumenti yonna buli lwogiraba ng'abagiyeekera bali munda ebeesiibula nobwo tebamukolanga ebamubudde bwayo bugende gavumenti eno abasinga obutagyagala ate bali munda mwennyini gyebetakola kusinga gavumenti egenda eyidde va ku bino ebidoli bimuwa muyanga lutaaya muyanga lutaaya ebyo bidoli ebiba biwaayo 9,340 va ku ekyo ekidoli ne gavumenti yennyini ng'eneegwa abagimu be basoko gikoowa bano bamuyanga lutaaya bayalabo just baluma njala embonyabonya ate bambifunayo omulimu akyasobola kukola media kati akyasobola kudda ku media zonna afune omulimu YouTube leka gifuula mulimu okyakuna nnyo alina YouTube ye afuneyo emirimu YouTube ebyo babayimba nti efuna kiralu yafunanga zaakatandika baana bangi bagiyiga nabo beesikamu naye ali muyanga lutaaya aba asobola kukola mulimu ki aba asobola kukola kusomesa kugenda kubanoni mu ssomero avuge bodaboda muyanga lutaaya ne galubindize asobola ate nga lwatasobola omunafuyiza omuntu avuganyizaako ne ku bwa MOP emirundi ate kati byasigalidde okukola oba president amufunire mu commission amuzizikazizika takyasoba takyategeera bulungi kasi omuntu ogana okwewa ekitiibwa n'okunama buli kadde akunama nnyo oyo state government bekozesa anyway mu mbeera eyo waliwo amawulire agafubutuka Masaka eyo olutalo lwagwa mu NRM Masaka aliwo sente wa NRM Masaka eyo bamuyita Rogers Olegeya yagamba president Jose abadde awo n'agamba president nkubuulira ki oyo namereti yawangula akalu yakutiza kakutiza era nze singa mbadde nyina obusobozi mu opposition oyo omusajja namwegombyeko mugezi nnyo tubadde tumubbayo Olegeya Olegeya mugezi nnyo asana mu opposition tatya biduduma kubanga munamoyo yamubuuzizza yabadde wa CBS n'amubuuza nti nammere agenda akugamba nti opepeya nnyo n'aba opposition n'abagamba gwe mulimu gwange nakupepeya nabo ninakusikiriza bo bajje eno era teyakulimbye pepeya nabo yakizemu simati nabaga omulimu gwange omukulu nga kyamanyi w'NRM ninakunga bantu kubanga era ayagala abantu okusiramuka togenda ku muzikiti okujjako kiwewe nga kimuyanja kizolozolo bakutumya abokusiramula ate kikutola ku muzikiti ki oleno wali makanisa wali makereziya n'amasabu ulaga n'amabaala Bulege yagambye nti ekyamazima namereti yawangu n'agamba president nti yakutiza akaluko oyo omukyala Justin Nalubowa Rose Nalubowa kati na Mary yavuddeyo n'akatambi akalala yagambye bukulo nga nya twali mu State House ne Nalubowa oyo namuntu ali wa president oyo Nalubowa waffe era abeerayo mu State House oba Black Meiro oba Adamu Wairiza nenda kyenalabye ku Nammere Mwami Sempejja alina ekizibu ate kiri mu baana be bawala abaana bwe batyo Mwami Sempejja alina ekizibu ewaka kiri mu baana bawala ate abalenzi tekirimu mwana oyo ngaali talina discipline ampisa ate nekiteeka ateeka okubanga katawutu ng'ayagala gendako butabika oba mu bakebera emitwe ebiwanga nga teziriiko eza Nammere teziriiko Nammere si mulamu alaga nga leka zivaako Nammere ayinza okutabukira ne mu buliri era ntya nnyo omwami we Mwami Nsubuga baali kuyoleka oba Mwami Sempejja teyamuteekateeka kimala manya abaana abakulidde mu ssente wakanga ssente weeri abazadde tebaana budde ekyoga Sempejja yasinga obugagga zindabye abaana b'abagagga naye alazirina omuntu abadde minisita emyaka 4 Natasha wadde kitaawo atubonyaabonya naye Natasha yasinga empisa n'obuntubulamu ekyo kituufu Natasha kitaawo atubonyaabonya atuyigganya era kyaye mumwagaliza kulabika nti afuluma ensi ne Natasha yasinga empisa n'obukakkamu n'obuntubulamu Natasha alabika yeeyisa bulungi mu baana b'abalodde ne Diana
ne patience abawala bonna abawala ba President Museveni sibalina Museveni wadde atubonyaabonya atusse atusibye ne atwavuwaza ne yakuza abaana be mu mpisa bonna abawala naye lwaki abaana b'abantu abo bavaako olumu biba byakika olumu obugagga babasaddaaka misambo buba nga tebwali bwa ddala nga tebwali bwa ddala kati nammere Sirius Note nze mba kuba mwami Sempijja nammere ayagagendako mu bakebera ebiwanga n'omutwe gwennyini ayagagendako ebutabika yeyisanga atategeera yeyisanga ajjawo avuma abantu awemula buli kikolwa ekikyamu akikola kale ku bulungi bw'omuwala oyo ate mulungi yalibadde n'obulungi bw'empisa yalibadde n'obulungi bw'ebigambo neggwanga lyandibadde limweyambisa nnyo ne bannamasaka abo abaswazizza nnyo tosobola kuba nti omubaka waffe atukiikirira omubaka ogenda okukiikirira abantu oteeka okuba nga bafaanana 99 ku 100 ekyoga abantu bemasaka bwe batyo Masaka bye bitundu ebiteekateeka obulungi abantu baabi era omuntu ava Masaka tumusobola okuba n'empisa okujjako Lwasa ne Nammere Masaka eno bambi bafiiriddwa omugagga waliwo omugagga ababadde bamuyita Bitanda yagudde Kabenje n'abaana be yamudde Kabenje ku express mugagga nnyo omu ku bagagga b'omu Masaka bamuyita Ssennyonjo Bitanda omu ku basajja abasookanga okuzimba ebitanda bya mmotoka mu Masaka awo bambi Mungu amusaasa alina ne hoteri enene mu Masaka awo naye yafudde Kabenje ku express abazimba oluguudo olwo simanyi nakuba kye baaluteekako oluguudo teruliimu biziyiza wenje oluguudo terulina mataala gamala naye nga Nammere bamuwaabidde omukyala Nalubowa yawaabye Nammere yaganya okukwata empapula za kooti ye Nalubowa kyeyakoze n'agenda mu mawulire kuba kooti ekulagira okuwaaba amawulire okulanga buwaabidde okiteeka mu mawulire bwera bwagaana bukase oba walange sigadde kooti kuteekawo ki nakuzaamu ezi zakuwulira musango naye omuwala alina embeera gye yeeyisaamu etategeerekeka n'abanga abaana bagagga lakogaye nti no si bonna Sempijja tabalirwa mu bagagga simanyi abagagga bya Sempijja naye tabalirwa mu bagagga Sempijja abadde mu bannabyabufuzi era tosobola kuyita bagagga b'e Masaka newoleeta Sempijja oba omukudaali badde manyirwa abenga yenna wuwe abantu balina ssente talinayo ga hoteri ogamanyikiddwa nti linasulamu lirukayaawo Saddam Gayira yagitwala Saddam Gayira yantwalayo bamukwano ne Sempijja nosulawo nosasula nasasula ate yali ampita ati anti ekinnuma kwekubanga ate bwe balina sente zaffe ate obongera so kati tabali bambagagga naye abali bambana byabufuzi so simanyi bwe yakuza muwala oyo naye omuwala amuswaza abasajja abo ate baali bakuumya amannya gaabwe Sempijja olw'okuba nti awagira gavumenti ne Sempijja musajja wa mpisa mukakkamu muntu mulamu n'enjogera ogiwulira musajja muwanyi ekitiibwa era mwagala nnyo lwakuba yatuzaalira omusaswangule nakwatako ne ku ssente ye eya Sempijja nga baŋŋamba mukodonyi olera twamala kumuteekako ecupa nga mulwadde banga Sempijja tata ssente twamala mumusako ecupa nga mulwadde n'abanga alaama ebyobugagga mukulu weyono aliwo nani ekizimbe ekituli emabega awo muganda we ye mukulu we sente bweri ekitegeeza bamuyita Pawulo so yazaala muka Eke Nalongo sente zetolera mu family bwezi muka Eke 47 bamuzaala Manjwa etegeeza oyo mukyala Eke muwala wa Sempijja Sempijja sezaala bambi so tukuba buko bwa kamiliyoni bubabukodomi bwabwe gye bawasa bambi Nammere
Chichi ogambye Paulo tata wa muka Eke ugai wano kasukwa wano kumunako aina guest house bagiriye manju so kati sempijja mwana yamutabukako bwatyo nga mukwano gwo weri wekiwatu si mukwano gwange omuzeyi si mukwano omuzeyi mukwano gwange naye ate oyo omuzeyi yalonda mulonde oyo si mwana we nedda ssebo muzeyi bidandisali abaana ba muzeyi bidandisali bampisa bayivu bakakamu nebo bali mu government waliwo akatambi akaleku waliwo akantu akade kazunga ku social media nga babuuza nti mwali mulabeko ku baganda nange mulijo ndozolawo bwemba ne bwino akatambi kadde kazunga wabyogerako mwali mulabeko ku muganda wa bebe kulu nakakasiza nti mba ne bwino nange neekya katambi kadalese okutambula wiiki eno banne byonna byonna tubyogedde naye ani alabeko ku baganda bebe kulu bebe kulu ku maalo gaalina senga yalina baganda be sa tebava ku intaneti oba muzeyi bidandi yatakola family gathering yatakola family nze nkugambye abaana ba muzeyi bidandi sali bayivu obamanyi mbamanyi bampisa bantu balamu bagagga mu gavumenti mwebali abasinga bali bweru ebyawano babyesonyiwa byakirwanire bali bweru naye nga muzeyi bidandi gavumenti yagyesonyiwa nnyo yagyesonyiwa ati yagikolerera nnyo ate yagiteekamu muzeyi bidandi sali yali mugagga yinako ne ku kyuma nga bakitya sapoba ekatwe nga kikolera mukulu we Kakonge Kakonge yali munabyabufuzi yali owa DP oba wa UPS oba ye muganda we nja kumala kubuuza ne mukulu wa bidandi sali bamuyita Kakonge bayinanga ekyuma nga kiri katwe n'ekizimbe nga kyabo era bagagawalira nnyo mu kyuma ekyo nga bakiyita sapoba nga kikuba mpapula nga kyekiringanga kwegamba yesonyiwira ddala tolimulabako wadde nti aliko comment gyakoze ku kino oba ku kiri oba ayogedde nti ate kati muzeyi bidandi sali yaswala muzeyi bidandi sali yaswala tasobola kukola bimuswaza yo kimanyi nti no bweyesimbawo juzi bebekulu teyamuwagira kati bebikulu onenya waaki taatawo si taatawo oli yalonda kironde balonda kironde era ali bwomulonda oba nenkikoze wakatajja anti olimu omusaayi gubasika ne bebekulu balonda mulonde si mwana wa muzeyi bidandi sali yalonda kironde olwokuba taasociatinga na baganda be nabaana ba bidandi kati nze natumye akatambi ako katambula oba nze nakatambi era sigwa kalimu baana ba social media bali mu kwogera kasera nakaleese balige isima yakyawa bebekulu naye nze nabatumye kubanga babaddeawo ne bagamba abakamiliyoni tubamanyi bawizo baanfulone yakafa bapalaso balabi aba Bobi Wine bebasinga obungi mu nsi ate buli omu waali bamulaba kati bebekulu atuweyo sisita w'omu bebekulu atuweyo bulatha w'omu bebekulu alinganga Segona nesoga talina Segona ono ow'ebusiro akwanga talina baganda Segona ku nsi aliko bw'omu n'abaana be talina baganda be kiki yajja buzi abantu bajja buzi nsi yaleeta naye bwojja toleeta banno anti abamu ekibagana okuleeta bannaabwe babaswaza eno bayingira ebika ebirala munaabwe amuleeta nga n'empisa zeeri nga n'endya zeeri gamba atuuka kuno n'afuuka ekirala ate nga balina obulombolombo bwabwe byagenda okulaba nga ate azizaakola birala era abo bannaabwe bonna babakweka bwali olabye Kayibanda alina muganda wo muva wala mumanyi ne konsoba ne muganda wo omuyekka nsobola okugamba bazaala babiri era nage bazaala omu naye ekika kyonna naye natrisi yatulagako omu muva wala naye
kale Segona ali ku mawanga. Ali ku mawanga. Naye namwe musenza buli ajja ku ne mumuwebika buli ajja ne mumuwekika. Segona mu Foreigner. Foreigner. Yejja kukima sente. Segona mu Foreigner. Naye kati abaana bazadde kuno Baganda. Bakuno Uganda ne Baganda. Nze natumiwa Lukaga omukuba mu oluyimba. Waliwo lupya. Ewe yakuba. Nchiguji yaja bitega bifuse bitega. Bitega byali byenzise. Byali bitutsemu omuntu mulamba. Ne bwino bwino mujjawo. Ne nze kyobugaga kyonna nyonya bwino. Nze kyobuga ebisaya byange byonna ebisinga nyonya bwino. Kubanga ebintu byemwogera wayitawo akasera katono ensi n'ebyanuka. Ne bwe kiri nze mbagambye muze ebidandisali. Atya bukikuswaza bebe cool. Nisi ya muzaala si mwana we yalonda kironde. Kati lwaki ogamba nti yalonda mulonde empisa za bidandisali tezifaanagana za bidandisali wali obaddeko naye? Simulabanga nze tuddeko naye. Ngenza okutandika nga ategeera ebyobufuzi lwakuba tagaba ssente ne tova mu maaso ge nga tulina kyomuyizeeko. Munyumya ayina emboozi. Munyumya mukakkamu muntu mulamu atakuwa obudde. Bagamba bidandisali yaleeta pulezidenti Museveni ekiwaatu. Ali omukolo gwe yali amulese ogwali agenda kutongoza ogundi ekiwaatu. Pulezidenti Museveni n'atuuka nga abantu tebannaba kwetegeka bulungi. N'amugamba funa wooteri ogire ng'obeera omala abantu okubategeka. Pulezidenti Museveni n'afuna wooteri awo mu Kisaasi n'atuula. N'alinda abantu bamale okuwera. Kale musajja w'amaanyi bidandi. Bidandisali nga otudde naye ovaayo ng'olina kyomuyizeeko oba kyomu. Naye tebafaanagana ne bebe. Wadde n'akatono. Yalonda mulonde. Yalonda mulonde. Namuwa amannya g'enkima. Nze nga taata wange yali mutongole. Taata wange yali mutongole. Twasiramula abantu bana ne tubatuma n'amannya g'engabi. Naye yalondanga. Taata we yalondanga. Ne taata wange yalondanga. Teri muganda wa wana atalonda ku bantu abo. Abamu babasanganga ku mbalaza, abamu walingawo bibasi kabandole byabaleetanga bulesi ne biyuwaawo. Ne wajjajja ginakula baaliyo jjajja bayitanga bani. Wamanyi ekyali e Rwanda? Mululo lwa 94 waliyo olukadde. Baveeyo mu olukadde. Olukadde. Ne luno lwabaleeta nnyo ne luli lwasinga. Kati we bajja kuno ne batandika kola batya ne banoonyanga anoonya amaka g'omuntu n'awagamirawo. Abamu babasanganga mu nsiko. Bewe bawanga nti zimbawo akasisirako. Ne bakuwa n'erinnya nti ekwesa ennyonjo. Kuba wano wozziba nnyo. Anti Abaganda babuuza nnyo. Ate ono wamugjawa. Wamugjawa lwaki wamuleese. Tebagala kutabikira mu bintu byabwe. Abaganda bali babuuza nnyo lwaki wamuleese wamugjeewa mutulage. Engeri omuleta bwe kapa ono ye Bukenya. Kati bebe bamugjawa. Bebe ateekwa okuba nga bamugja bulungi. Bebe nga mulungi? Ateekwa okuba nga mulungi. Ate okujjako gamba kimu nti omusajja omwinako bukyali. Omusajja alaliko kubanga Muganda ddala. Bebe mulungi n'entunula yennyini n'obutaswala eyo Kabila teswala. Naye kyokka kyemwewuunyako musajja mukulu myaka 6 n'okyamulaba ng'atambula mu vesiti. Tokiraba? Nze namutidde namulabye babadde ku mukolo gwa Nekolo Museveni yabadde simanyi akola biki simanyi jjajja oyo gaayo. Najja okuyima mu vesiti. Katokiraba? Kati yaba ategeera. Kati nze ndaba wano sikyasobola kusala nviiri n'enteekamu linnya lyange entiisima. Niwe emyaka 17 agisala ne gimunyumira. Akikola? Kati gwe olaba wano tokyasobola kusala nviiri n'oteekamu Kimbowa. Sobola. Naye ate akaana aka primary oba senior kakikola Kimbowa. Negikanyumira ne kagenda n'omulembe. Tokyasobola kusala nviiri n'oteekamu Olukuubo. Tokyasobola kusala nviiri n'owandiikamu Uganda. Sala mbi nenkubawo tinti wano wewati nenkubawo ntegawo ekiba. Oli muyivu ate ogenda okula tonnakula n'ogenda okula.
kati bebe kulu tanakula kubanga nze byakola nze bunawulabye ng'ayimba mu vest ku myaka egyo enkaaga sina nkaaga agenda mu 7 alinga mu 6 bebe kulu n'ebyo ebiviiri senga yabijjako dda senga yasumulula dda senga yabijjako dda kubanga jjajja alina abazukulu alina abaana naye nga jjajja omuyaaye oba jjajja wenga jjajja siteboni kati omuyita jjajja omuyaaye jjajja muyaaye kati abazukulu bamuyita jjajja muyaaye era kati abaana ba bebekulu muyita jjajja muyaaye naye omusajja anansonyiwa nendoza etajja kunyiiga tumuyita aji muyaaye era yaga ebintu byakiyaaye abeerawo nankula bimugagga omuyita haji muyaaye bwototeekako lyameye tomufuna kati ne bebekulu jjajja muyaaye naye lwaki tasalako nviiri oba lwaki talekera okuyimba nga ayambadde takiraba oba jjajja zoliga oba tovumye ate oba ovumye otya abyakola byakizoliga naawe kyakuluma dda kati omwana wa mukwano gwo oba ayogerako ne muzeeyi muzeeyi jaberi muzeeyi ndudde okugendayo nange zisobola kwogera naye olweso nze manyi si yamuzaala talina naye ngejanabuulira muntu gwatazaala abo be bali ku mulamu kati n'ebika bizibu ebika bya bobi kya bebekulu kiyinza okuba kyekimutuma ebyo nga biri ebyabwe ebimulondoola ebika bizibu famire enzibu nze genda mukwano gwange asobola pikipiki n'emmotoka naye ayagamba era nze ndi muyaaye era akola byakiyaaye ne musiraamu mulungi nnyo haji mulamba naye tumuyita haji muyaaye enkwawa zonna zijjudde ebyenkwawa wewejjulira mu bantu wewejjula n'otomanya nti n'enkwawa ezo ziwunya naye mu bantu mulimu bazzukulu mulimu abaana bozaala mubazze okola ate enkwawa ng'oyagala oseseme oli azikolage nga zirimu envi kati ngeza jjajja muyaaye jjajja muyaaye sebanno naye totudde abantu abatuuma amanyi bijjajja muyaaye kati bivaako tasobola kati oyaguba ajja kulaba banne kati lwaki olinda ofe bakusalika ebiviiri ebyo mu bulumi obw'ekitalo kozi abasiramu tebakkiriza kuzina na wuzi lwaki oyagala ofe bakusalika ebiviiri ebyo mayitiyo bagisaleko enviiri fe mu busiraamu jutekisi tumuggyako kumugenzi tugenda naye naye munaabimuggyako ate tatu tumuggyako tatu mugijja mutakulamu kuba ina ndaba ina tatu ku mikono tubukuuta ne tubikuutira omwezi ku munambo naye kati okumanya oyo omusajja tategeera kidoli ku myaka egyo gyolina kyabeera n'ettatu kati yazeekuba akyali mu bukazijjeko atya nga lwo tozejjako yazeekuba akyali mu kijaana nga lwo tozejjako Bobi Wine teyazirinaako yazirina okyamulaba nazo Bobi yafuuka ati wamasuuti sebo kati sebo atula n'aba prime minister atula n'abaki nebekolo yakyatula n'abaforofika anyway ebintu bwe bitambula musajja we yateredde oba tannaba kutereera Kaweesa ki ono w'Ennansana oyo Zolo abanja sente tabanja sente oli mutabufu wa mutwe naye teziriiko katawutu katawutu kati yo Kaweesa tabadde na mulimu ate bawe sente ekitiibwa Kaweesa ali akutte ku miliyoni 6 amaki bayita miliyoni 6 ate nga alina ebizimbe 2 nga abijjawa oyo abaddeyo lusi wano sente atunda akola ndagaano za ttaka nabasenguka nabagenda kunyonya mirimu omukitundu kwebiri abasenguka 15,000 abanyonya emirimu mutwalo mu kitundu kutambuza omufu omutwalo oyo Kaweesa nga bw'omutunulya bw'otyo oyo Kaweesa asaana butabika bamukumireko eyo okumala akabanga ate nno yaswadde Mwami Museveni oyo omulaba wadde atawaanya wadde atusibi wadde atusse naye alina IQ ategeera toyinza kumulaga Mwami Museveni alina IQ
Eyo omwami Museveni tajja kujja wadde n'akakadde okujja muwayo amafuta ag'ataano ng'amutuuseeko bw'ati tasobola. Omwami Museveni gamba bw'omutuukako oba okimaze ani akulimba? Omwami Museveni asosola abadala, si buli weewe nti akuwa ssente. se buli ayogadde muzeinaza gy'oli Mwami Museveni tuyamba. Mwami Museveni asosola, Mwami Museveni abadala, Mwami Museveni ena IQ. Oyinza kufuga ggwanga n'obantu tegeere emyaka gyonna naye omanyi waliwo ababadde batandise okukkiriza mu Kaweesa nti era kabyayogera bituufu teri okujjako bisiru binnaabwe. Nze Kaweesa buuza gundi buuza Saimu Kawala obuuze Kana Kambaata nze bali mu sikeegi. Nze Kaweesa n'ayogera ne mbaga nti ono musajja mulamu mulalu wabulabulizi njogera ffe ne Saimu Kawalaata interview twazikoleranga ku Nuupu era yajja ne mugasokola naye interview musajja mulalu yali agala mutule bundi yemu. Tomanyi mu biseera by'ogaba kaadi twabeeranga ku kitebe kya Nuupu ze ne Saimu. Gwebuuza Saimu oba obuuze Serunkuma Kana Kambaata kati tewali wajenena bwe yawa ssente omusajja oyo talina oli mulalu ze gwe mba naakamulaba ne bamundeetera ne ŋŋamba Kana Kambaata muli mu kizibu Commander 0001 ne mbaga muli ne mulalu ze yogera bwogeza ebigambo 5 ne manya kyono weewe wakati akatangula ate ziri nga zivaako bwe ziddako oyo lumu yakola n'ekyafaayo kiriwa yajja okwewandiisa oba okunona forms n'ajja ng'apanze ayagala masasi ganyooke yajja ayita ku bitaala yajja atomera abasirikale n'ababoodabooda nayingira mu kitebe sekatawuto naye ate talina bwe yawa ssente talina bwe yawa ssente. Nze lumu omusirikale yankwatako n'aŋŋamba gwali ne muganze Isima Lubega n'aŋŋamba ow'ekibi bitiye n'aŋŋamba lwali tugenze bugenzi ng'olina amaanyi ng'oli sereebu ne mugasobola kugenda ndi mu gavumenti in waiting ndi mu gavumenti erindiridde nina okukozesa empisa njagaze n'abalala kati bwe naakola effujjo nga ndi mu gavumenti in waiting naye ate abalala olwo yaffe bwerituuka ate bwerituuka kati osobola kujja ku kyebe kya Nuupu n'ojja ng'oyise ku bitaala otomedetomedde abantu n'abatrafiki era emmotoka bazikimawulwa mpakaawo n'amasasi tokiraba. Kaweesa alina ntoba esobola kugula mmotoka. Kaweesi weewe masikiini zolo zoliga etekozoyo twamuwunzise yagenze. Nze buuza Saimu nze ebyange bibirako ne difference. Nze Kaweesi yajja tiimu ye nejja ne bano naffe twagala bakwata ne ŋŋamba Saimu tetumukwata nambuuza batemu omusajja mulalu weewe Saimu n'aseka nemu omusajja weewe nange okijje kuki ne muganze alina settlement zayogedde nentegeera nti mulalu ate nayagala okugeramu nga bebekulu manyi alwala kinyenya mutwe baaloga muloge olwadde bukwata omuntu bumukwata sawa yonna naye era abalundi balwala nnyo kinyenya mutwe buli mulundi abalundi bambi balwala nnyo obulwadde obwo kiki bakubwa nnyo enkuba simanyi oba kiva ku beewaabwe agamba atya oli omukyala wa Kesisi alwa ono omukyala omuwanvu omulungi ennyo Dr. Sarah Dr. Sarah zawedde talina buzibu mukozi mulungi nnyo mukozi mulungi nnyo agamba alina ekizibu kimu ebirala binamba akola bulungi naye bw'aba akwata mu nsawo abanga akwata mu mita box y'amasanyalaze Dr. Sarah lekera okukwata guli akwata mu mita box y'amasanyalaze mukozi bulungi nnyo gyali ku Kesisi gyali bata bakoze ekikwekweto wiiki zino zonna babadde bize tumutumiddeko Dr. Sarah era tubeebaza Dr. Sarah ndiyowa team yatwala yewa environment yewaki mutendeke nyisewo ngamba ku Kesisi
yakulira ebyobulamu mu KCC mu kibuga kyonna. Yakulira ebyobulamu mu kibuga kyonna. Wamaanyi akumwana mukumu. Director Mulamba. Ye musawo wa Kampala Capital City mu Kampala yonna. Dr. Sara. Dr. Sara. Dr. Sara tukutumidde kitegeeza obujama bonna obuli mu kibuga tuwuliriza ku ye. Naye abukozeeko nnyo. Twebaza Executive Director and her team. Kyalabuze Sharifa. Bambi tubebaza nnyo. Mune bukyanga bamulasi musinkana ngo mulaba ko TV. Nange njagala musinkana. Ne tusiima obuyonjo bw'ekibuga. Amagala ko kimu kubyenyigiramu. Kubyenyigiramu. Tadde eri kulagira. Anti musiraamu. Obusiraamu tebwegulumiza. Obusiraamu tebwepanka. Obusiraamu tebwekukuntaza. Anti akimanyi nti wano weero wendi enkyasi. Tukwebaza nnyo Executive Director n'emirimu gy'okoledde ekibuga mu kaseera akatono. Simusinkanako njagala musinkanako. Mulaba ku mawulire. Nange nsaba Executive Director tukusinkaneko. Twagalayo ne interview. Executive Director bw'oba otulaba. Atusikemu ne ku mukono. Twagala tukwatako mu ngalo. Engalo zitusiiwa. Executive Director emirimu gy'okola gisiimiddwa. Fomu kuba kusimye mu kibuga ngejja okasaganyamu emirimu eka twagala kutusinga tukulabe tunyumyemu emboozi eno eya wano nuwano omanyi ludde ogenda ku kesesa onagendagawo nga nkyalimu ono active journalism ono wokuddukira sitole kesesa eyise n'odduka emisinde alina press conference bimenya abantu ate no nozireeta sitole oli n'azijjamu eno nfu eyo nfu nabikolako nange nonyeza toke nabikola okasakira radio ki nali mu Bukedde era nze ayangoba mu Bukedde yali Kabushenga nga temukwatagana anti Kabushenga oli wajja n'agamba bangezaako banjagala nnyo amawulire gannyumira sirina bbaluwa njagala diguli mawulire nze nasooka okufuluma nakufulumya kati ago munaye wange wenakoma ogenda kukesesaawo nga nkyali active journalism oyo wadduka emisinde kesesa ina press conference Lord Mayor ayise press conference era wali olukiiko lwa council ebyo n'owandiika ng'opapa olina okuwandiika mu bwangu olina okuwandiika ng'opapa n'okulikodinga eddoboozi olina okulikodinga eddoboozi n'obitwalira owa Kaisalo Ngokayira ate n'abigaana ate bino bijjiimu ate bino iba n'amawulire gamenya kati ako council nja kuddayo era abaana abo bali bawadde nnyo ssente empitirivu kituufu tujja kuddayo ku council oza kulaba ku madamu Buzeki Hajati nja kujja Hajati nkulabeko bulabi nga muntu seko ne ku mukono ono mukwano gwe nakasira agamba ki omukyalo omulungi ennyo Farida Kimuli otubuzeeko aweweera engalo Farida Kimuli lwakuba siza amaanyi abamu mayiro 10 mayiro 2 engalo ze siza amaanyi Farida zongeremu kati anti mu kibuga olina okubanga emirimu okutambula obulungi olina okuba ne bakigatta obwekiri Farida emitwalo 2 zesigalize waliwo olumu MP omusigenda kumwongera alina gyeyatutwala eyo nga ku mazzi eyo nuwala wali ku mazzi ng'alina bisole byalaga tukole netukola bwe tukomawo n'atuwa emitwalo 2 twali babiri n'atuwa emitwalo 2 ebifembi atusiibizaayo tulinye na lyato tubadde ku nnyanja okuva eyo okudda kuno bagamba onalebola akatobadde bulungi ebigendo gimutisa tumwongerako naffe 2 gamba onalebo bw'onooba weterezezza n'otukubirako naye zino sale zikuyambe yategeera nti todaga kumanyira kati mukyala kiguzi ye Kimuli Farida Kimuli kola ku swadaka tuli mu kisingo n'obudde wakola ku swadaka saddaaka bagibala nnyo naye nga bagamba ki abantu beddakaseera akole nakaseera ali muki ali mu bizimbibwa kulambingi njagala kugulayo byaki n'abiro na toilet ebyo abirina nagundi abirina nafumbiro abirina byalimu ebyo ejja kumunoonyako ajja kumunoonyako awo tulabe engeri gye tujokwataga ntuza ajja nakunsalirako ate zananse ajja kunsalirako kale ali asigadde wasigaddeyo ani Senkyasi Lwanga agamba ki Senkyasi Lwanga
essomero gye lituwandiika abaana bonna tubeetaaga mu bungi ate ojja n'otubuulira toleka bane temuleka baana waka mujje mwogere ku St. Charles Lwanga toleka mwana waka jangu oyogeranya principal bane temuleka baana waka ne Kasubi Senior Secondary School Kasubi Seeka Edmund Saluliba abeerayo mujye mwogere mwami Lulibe bane temuleka baana waka nti omwana aleme kusoma kubanga tolina ssente ne bwe balunaku lumu lukosa omwana ekikulu abazadde batusomera mukyanyu bannanyini masomero anti aluusi agamba sirina kyenza genda kuwaayo mujje bannanyini masomero kati bakyuseemu bategeera embeera bweri toleka mwana waka tojja na mwana naye sooka ojje wekka kale tujja kubanga tuyongera ku nsonga eyo mpozi ne bannaffe aba Wednesday Training and Skills Development Center wano Empererwe bagambye nti buli kimu bwe kiri services zonna ezo abaagala okusoma ku buno ebintu tubafokosa okutontola short courses musobola era okugendawo Wednesday Training and Skills Development Center awo Empererwe ku kidda mu Kiteezi just katono nnyo nga bakava ku round y'Empererwe ng'okutteko ekyettaka katono nnyo mita nga 15 awo ekipande ojja kuba okiraba bulungi nnyo kati gwe njagala kuyiga cake njagala kuyiga daddies njagala kuyiga kukola migaati njagala kuyiga kufumba catering service ezo byonna bannaffe ababiina oyagala kusoma just myezi 2 kusomayo myezi 3 kusomayo ka short course gendawo bajja kukwaniriza era bajja kusomesa buli tebalinako mutwakulozinze mutwalekeddeawo okuwandiisa obudde bwonna bwogenzeemu owandiisibwa era otandika okusoma era oyiga kale ate bwomala okuyiga byoyize gwenyini gwe biteeka mu nkola n'otandika okwenogera essente bino ebyokusoma zino zidiguli eno biri ojja kuba nediguli ezo naye ate kakati kyayole essente bano abasajja bakambwe ensi bagyefuga bebali mu ofisi buli ofisi bebalimu kati gwoba tolinayo erikako bbali tuyinza okukalubira naye nga banaffe abo ba Wednesday Training Center tubatumidde awo Empererwe awo ku kidda wali Ekiteezi bwe basanga mbakubireko namba z'essimu zizo wansi awo musobole okumanya ebisingawo ku nsonga eyo waliyo ne essomero lya primary banne oyagala essomero lya primary liri Luweero mu Trading Center bayita Howard Nasaran Primary School director bamuyita Catherine Nambakire bane mutuwa abaana abiruddemu essomero liri obusomesa abusoma buli kimu alabika bulungi ayogera bulungi bamuyita Omumbejja Catherine Nambakire essomero bayita Howard Primary and Nursery Primary School bane Howard liri Luweero mwennyini tuliisa abaana embeera zonna abantu banya ku nanansi size tusinga okulima Luweero buli mwana tumusabye obunanansi 3 buli lunaku tuzirima tulina n'ennimiro Howard Nursery and Primary School tulina ne School Garden balina ebisulo byakabi nnyo byakabi nnyo abaana bakyusa ku ndya ennyo n'amaanyi olw'essomero erimu ng'abaana abaliisa akawunga ebijajja mwaka ku mwaka director tasobola tuli Luweero Luweero mu Trading Center essomero bayita Howard Nursery and Primary School director Nambakire Catherine Omumbejja kale nawe Dr. Senjobe wali wa Biva Organic nawe era walina okusomozebwa gendayo endwadde ezo simanyi ulcers simanyi sukaali simanyi pressure simanyi ebigalanga simanyi emmeeme kugwa simanyi musajja tolina maanyi ga kisajja simanyi bino tuwe bite ebirwadde ebiwanga sinuses towulira bulungi amatuugo galimu ebintu ebyakagendagendamu wakwata ekibobe ennyindo zasiba olina ekiwanga Dr. Senjobe akugamba nti eddagala liweeriri ku Biva wali Emengo oba ogenzewo oba okubya essimu bajja kubanga bakuyamba okubuulira kiki olina okubanga okola osobola okubanga nti ojjanjabwa bulungi nnyo ini ddala ebintu osobola okubanga bikutambulira bulungi nnyo sosobola okubanga mugagendawo omukubira essimu oba osobola otuukawo ku Biva House otuuka ku Masengere opposite ekizimbe era oba okiraba oba oiva mu wali eringa kooti y'emmengezi ekikuba lita hamu kasarodi erikuleeta paka ku Biva House ab'emikolo mukubireko tulabe engeri tujja okuba nga tukola emikolo gyammwe mu mbeera zonna emikonya tugikola kwanjira kukyala kuyingira era tujja kuba nga tubibakolera
mu mbeera eyo. Banafa ba Dream Restaurant namwe mugendeyo muli ekyemisana ekyogona ekyenkya okuva we bagulawo emmere ebaawo paka kiro ku Dream zonna. Dream y'oku Equity Bank, Dream yakugana amakubo 20 ag'omukatale, Dream ya wano ku Ajikasule Mall awo ng'akayita mu bitaala, ate era nga n'emmere yaabwe empoomu, emmere nnungi ate ng'eteekeddwa abantu abalungi. Kati mu kisiibo abasiraamu era basiibula okugira emmere ebeerawo okusaaza ekisiibo zaazo okusiibuka ate n'emu abatasiiba namwe emmere yammwe ebaawo. So mugendeyo ate ng'ebintu ebiyonjo ebintu ebirungi byonna nga biri halaali. Kyekifo w'osobola otuula n'oteesezaawo ky'oteesezaawo n'otuula ne bakugabula bulungi n'omala n'otambula n'ogenda. Oyagadde bakole ka delivery era kyangu kwa simu zizaawo bakole ka delivery. Oyagadde bagipaakinga emmere yo badde ogiryako ne bakubira akasimu era bajja kukikola. Oba gwe weetuukira ogaana sigenda kutuula naye mumpe paaking bajja gipaakinga emmere yo otambule nayo. Kozi akasembayo nalabye ku mikutu nga ndaba abaana bajja basitudde Honorable Madina Nseye ku kyempole ku mayeka we. Honorable Madina oyo Madina nenge gyakwata ku mitima gy'abantu abantu bamwagala. Kati ate lwakuba nti wainaale naye abantu bamwagala ne mukumulo nakalulu yakafuna yalondebwa. Kati ate waliwo ebitandisa okuyitingana nti president yandikuteeka mu cabinet. Ekweko mukuba ennyo naye n'abamukuba Misa Kabanda yamukuba. Misa Kabanda yamukuba. Era Madina muntu akuba Misa Kabanda yakuba. Nate Misa afaaki. Anti amanyi nti obwa minisita tebabumuddiza. Kati Madina bagenda muwabwe kampani. Bagenda bumuwa gegali mu nkuubo. Naye Misa ku ntalo zaakoze kuba NRM banne. Museveni tayinza kuba musuuti ekaniddeawo n'abumuddiza. Era gegali mu nkuubo. Kyekibukubye ekyenkaniddeawo. Misa yamuli obubi. Ane natamu omukazi oyo. Tomwagalira ddala. Saagala Misa obulamu bwange. Ng'ate ku Idi ya Mulundi guli yakuweereza enkoko n'ettooke. N'embizira. N'embigaana. Ne guno agenda kuweereza. Ng'ani abigaana abikkiriza. Era nga bwe nabigaana luli ne kuno nja bigaana. Abalala bonna mumpeereze. Abalala bonna mumpeereze. Nja biwera okukaaminga. N'ebya Misa saagala. Ebya Misa tebiri halaali. Omukazi omusiraamu ayinza ogamba ekintu ekyali halaali. Tebiriimu. Abamu bonna mumpeereze ebya Idi. Ndi musanyufu. Oli mukama wange Sandra alina amayumba omukasubi g'amaanyi nnyo. Akuwa ku Idi. Apa ku Idi. Namunenge yalinga Idi yalinga muntu omu yafa. Yalinga Haji Nsereko Mutumba. Haji Nsereko Mutumba yampanga Idi awo ku Supreme Council ng'ampita nga n'ennyama mpitirivu. Naye kuva munange mubajje bwe yamugoba ku Supreme Council saddayo. Nange bambi yabimpanga. Era tusaba omwoyo gwa Haji Nsereko Mutumba. Gyoli kati mwezi gwa Ramadhani. Mungu akusaasira kwongera ebyengera byonna byonna. Akusaasira ebyakusibako ng'okyali mulamu. Abasajja balinga okoleramu wetumanyi nti baali babi. Naye Mungu akusasira. Haji Nsereko Mungu akusasira. Mungu akusasira. Musajja yali muleerufu. Musajja yali kiriya nnyo naye munnaye. Baatu we yagenda. Ne Madamu Sandra alina ebizimba we Kasubi bingi nnyo. Musuubuzi wa ngoye Madamu Sandra Idi nkulinze. Idi etuuse tuli bulungi basajja bo. Idi etuuse. Nono nja mukoleserako kimbo. Aweweera engalo. Madamu Sandra. Mama ye mulungi. Yaweweera engalo. Ye mugagga. Yafaayo. Nja mukutwalira. Ate Katonda nga yakuwadde ati bagambuge yawadde n'embuzi zaza. Katonda akuwa obulungi. Business zone zitambula. Akuwa abaana abalimu emikisa. Akuwa abaana abalungi. Byonna yabiwa Madamu Sandra. Bisokwatako nga kitambula bulungi nga kikola. Byonna yabiwa Madamu Sandra. Nyumba ziri wa Kasubi? Kasubi wa mu Kibizi ku poliisi. Bawona wolaba Kibizi poliisi. Nyumba zize. Tukutuddeko nnyo Madamu Sandra. Kansubira nti oli bulungi. N'abo abakulinaanye n'abantu bonna batulabire bagala tubaagala nnyo. Omutwalayo ne mubuuza. Nja kutwalayo. Abeera wa wennyini watuufu? Asinga kubeera. Alinako edi kwakola kasobola ngo eChina. Musuuzo China? Abamaanyi. Maanyi. Ate bwagamba nti nteekako oba wakajjako essimu nga zaalumye nga message yasomye akozesa nkola eyo yakuteekako oba bwejjire kuteekako omwana kakutereko akuba abaana abo nze sibaagala bebagamba mbu omwana kakutereko abo abaana baba n'ennugu mu ssente naye agamba nti omwana kakutereko anamugamba gwenyini buteeraako kale ndowooza tukomye wano isimu naye afise kale buli amu tumugabanyiza tumuwadde mwerako